Kadaama TV kwe mukutu kwoli nga waliwo embeera egenda mu maaso abaana gye boogerako ennyo ey'abababa okubeera nga babakaka omukwano okubeera nga ne bye babeera bagenze okukyala nti omuntu ayinza okubeera mu famire nga omwana atawaanya Kadaama ono taata baba naye atawaanya ne gye bagenda okukyala kuba mumanyi Abawarabu bano bakyalakyala nnyo ne mu famire eyo gye bayita ng'era wabeerayo ababatawaanya. So ebintu bino bijja mu ngeri za njawulo, mulimu abakyeyagalira, mulimu abatakyeyagalira naye nga nnyinza okugamba nti abawala abasinga babakaka omukwano, bakadaama abasinga babakaka omukwano. Olwaleero njagala kuleeta oba waliwo Kadaama ali wano ayagala otubuulira. Omanyi buli muntu eyali ayise mu kintu bw'akunnyonnyola ekintu kisingako okubeera nga otegeera bulungi kuba omuntu ono engeri gy'aba akugambamu aba akugamba from experience okuva ekintu ye engeri gye yakirabamu angu mwakirabira kuba kibeera kyamutuukako. Nyabo tukwaniriza Kadaama TV gyebaleko nyabo. Omulimu Nafuna ne bakama bange era nsaba na Kadaama TV okutaasa nina okumanya wakati ekitambulira ku ddoboozi ly'abantu. Nali nkola ne mukama wange bwe yatuleeta yatukozesa nga bizinesi nga tugenda nga tumukolera nga tudde ewaka nga batugula 3,000 kati bwe batugulanga 3,000 nga tuwaako hafu y'esente ezo. Kati olunaku lumu n'antwala mu nnyumba gye yantwalamu okukola ne nfuna obuzibu ekiro. Bwe nafuna obuzibu nga kiro kubanga nali kusula mu nnyumba yaabwe nze nali nsula wabweru mu kibaati gye yantwala okukola. Ssaawa zali zituuse ez'okwebaka zaali 7:30. Kati bwe nali ngenze okwebaka mu kiyumba ekiro ne wabaawo omusajja w'omu nayagala okujja okulunda emmotoka. Ky'omukisa omulungi namusinza amaanyi ne mukasuka ne nziruka neefuluma wabweru. Kati bwe nafuluma n'ebintu byange nabirekayo ku mulimu. Kati bwe nabirekayo ku mulimu ne nkola ki? Nali nfulumye kati nga waliwo emmotoka eyali ng'ejja nga balimu omusajja n'omukyala bali bava batambula makubo bali bava wansi simanyi ne bansanga ne bampita ne mbannyonnyola ne bangamba jangu tugende tubeere ffenna. Ne mbagamba tubeere ffenna naye munansasula ne bangamba yakujja kusasula ojja kukola kujja kusasula. Kati ne mbagamba ate kati ebintu sirina kyenyina kino kikanga mukube ku nnamba ya mukama wange nava ku nnamba ya mukama wange ekiro kyali nga teriiko. Bwe yali teriiko ningenda n'abo abantu abantaasa ningenda ne ntandika okukola nabo. Bwe natandika okukola nabo ekiseera bwe kyatuuka ne mbagamba njagala kuddayo e Uganda nkoze ntya. Mukama wange oyo omusajja n'anvuga n'antwala ku embasi. Bwe natuuka ku embasi era n'ensaamu fingerprint okusaba fingerprint nga bambaanyinga naye ensonga zange butagwe nazisa ku embasi tibanzirangamu tibakola ki naye ate nga njagala kudda simanyi nangeri ki gyenyinza okudda ewaka simanyi. Kadaama TV era nsaba eddoboozi lye n'ekirala kyembadde nyerabidde okugamba nti essimu nakola ki? Essimu nagireka bwe bali bantuta okukola naye nga enamba ya mukama nali girina muntu eneesatamba nali sirina ssimu yonna seerikyo kyembadde nyerabidde okigamba. Kaakati topika eno endala ate nali ntutte kasasiro wabweru era poliisi neddamu nenkwata. Kati poliisi bwe yankwata eyo gye nali abantu abandonda era nga gyeni nga mbakoledde nga mbakolera kati natutte kasasiro wabweru. Bwe nali ntutte kasasiro wabweru
Poliisi ate n'enkwata ate bwe yankwata n'entwala gye bajje kumira abaana abo ku dipooti ng'ewaka kati n'entuukayo n'emalayiza wiiki emu ne bantwala ku fingerprint bwe bantwala ku fingerprint ne basanga bambaaninga bwe basanga bambaaninga ne bangamba ate nziriya gye mbadde poliisi ye kennyini neeta neŋŋamba nzireyo gye mbadde era nenzirayo nekubira abo abantu bembeera nabo kubanga sirina kintu kyonna kinjogerako wadde sikirina sirina kintu kyonna ekinjogerako era nenzirayo nebanyanyiriza bulungi ne baŋŋamba nti engeri gy'oleka keesi ku embasi kati nende keesi yo ku embasi ekole kibakukubire odde ku embasi kati neŋŋamba sijja kulinda bya embasi bannange mbanvulire nazunga ku embasi naye ku embasi bwe natuuka mwanira siini n'agamba agenda kwogera n'oyo bosi wange enamba gye nabawa wejje employa wange bagenda kwogera naye baliwe kiki ekigenda mu maaso nasaza kakati simanyanga kiki ekigenda mu maaso naye ati kati nganze njagala kudda naye simanyi ngeri kigyengenda okudda mu bannange nanyabo era mbadde ŋŋamba simanyi oba magezi kibagereza eyatiketi nazo sizirina neza eyatiketi sizirina neza karantini sizirina yenna njewo kati sibitegeera